Can you carry your things and go? Carry your things and go. Mzee gena wasa. Ile bintu ogende. Nandi kirese zambize wano kukola. Singe wakanye nayo chendya. Jalo wange mulese nakawere. Ngenda muri research. Jalo wange nakawere mulese waka. Agenda kuli achi. Kwa ngamba ntizewe mali. Mwana woza feto twagala kuwera wano ngiro kwati pinacha. Saja dese waganga tuwali chakulya de nechi kumi. Kati nzizewe nukunonya chakulya tongoba. Musubira fe mugene mwagala nkolentia. Soko pange bitu choko adetina mugoso. Pange bintu yobize kwa kufayo. Afan mzee. Baba bali bamulesa ate lwaki omugira. Ati pange bitu byabise kubi. Nira de yisi. Ewa kazina yo chenyenda. Mzee obera luddawa. Ndera bugala. Tambuza bigere. Tambuza bigere. Okutuuka wano. Nonya chakulya omukyala wange nakawere. Sabuni tanikana sabuni. Sabuni. Wameka? Kakaaga. Kasambulukaga twalina kalikyeta ha? Nana. Ebiri 10 mu lukaaga. Ebijanjalo 2 times 5 esatu 5 esatu 5 10. Sukali meka kilo ya meka 13 times 5 5 10 mubebo zobaze etano 10 kale tubanja 10 nebale kuchitusanyiwa kale atwa kusema official nawe ali kuyocha ku weekend kwaniriza kansubire ntino oli bulungi wotulaba tukoze ka shopping kano katono lwansonga nti twalowozeza ntino kikola amakulu mu mbeere eno kyagulana tugamba buli omwagubye munne omulodi natugamba wano tugenda kufa president ekisanya kino nakikwasa Katonda kati tuli mu kwegumya but anyway netugamba nti katukoleyo ka shopping kana katono video gyolabye y'omwami ali mu kibuga mabega kaawo nga ali mu kunoonya ssente ayina nakawere waka naye nga poliisi egeza kubeera nga ate mugoba ku street. However twebaza police for the very first time baali basajja ne bawuliriza okuyayana kw'omwami ono nekitegeeza nti nokolo tero yafuna ssente so tugenda tutuuse waka we by the way edduuka liri waka wali wammanga Shafika yasobola kuba nga ataakulaga we waka w'omwami oyo yoli ye mwami ali ku ssimu oyo muwala kati agenda kubanga twegattako atusooke tubeere nga tutwala ebintu bino atukwatire nako ndowooza tubeere nga tugende waka tumanye kyali kitya lwaki kiringa bwe kiri nesobola okubona kano bwetu kati ogenda tuyambakoko tubeere nga kwatako wano binuze nkwateko kano
ate tubeere nga tugenda mu nnyumba omukulu atunyumize ku mboozi biki ebyaliwo n'embeera eri etatomanya oyinza okubaako engeri gy'osobola okuba nga ate oyongera okuba nga omusindika mu ngeri efaanaganako bw'etyo mu ngeri ya buli omu agumye munne teri ali redi naye alina asobola okuba nga ate agattira ku munne. Omukulu nsanyusa okulaba taata. Kale so nange nsanyusa obbalaba. Ogamba otya? Ndi wano era embeera yeeyo yeyabaddewo naye nga nsooka kwebaza olwa byonna bye munkoledde wano. Mukama bampeera omukisa we mujje, Mukama abawe omukisa. Kale tulaba kusema official onkwebaza okuba nga ate otulaba obubaka buno bwengendo sooka okwanjula omukulu ono ndoza ajja kula kumpa kaata weye cameraman tebatera bba bakisa naye olwalabye emboozi eno newuyange emukutteko so n'agamba nti omuceere guno kilo 5 n'ebijanjaalo omukyala alye at least okusiiba enjala kisingako okulya emmere etali nnungi. Sukaali ono ne sabbuuni abalabi bange ab'okumukutu akasente ako bwe twekwata okubeera nga ate tukola ebintu ebyo. Kale nkwaniriza kusema official ogamba otya? Wendisewo neyanzeege amazima mpulira essanyu era nsanyuse nnyo mwebale nnyo okunnyamba. Amazima gali nti mbadde siina kyakulya era nakedde okuva wano nga ngenda mu tawuni ndeseewo mpozi wadde 13. Atulaba yanjetaze okumanya alaba emboozi omundu ogusooka de video yatambudde olwo agiraba obulabi tuwogera nani? Mwogera ne mukulu Rashid Mukisa gemanya gange era nga ne musajja mufumbo esebo ye mama w'abaana. Ye mama w'abaana. Nina abaana bameka? Tulina abaana 2. Rashid Mukisa esebo mu kibuga otandikayo ddi okukola? Watandise ku luno obadde okolangayo emabegako? Mu kibuga nzize nga nkolerayo si gwe gusoose badde nkolerayo mu byonna bigenze kubaawo olwedde nga gye mbadde nkolera. Specifically oyingira otya ekibuga osinzira ku kyokusalawo omulimu ogwo gwolabiddwako mu Katambi? Omulimu ogwo ye bizinesi yange tunda perfume ezo yadde ka bizinesi katonotono naye kasobola okumbe kabadde ketubadde tulyako nze n'abaana bange. Mama tafaanana bubi omwana abadde wano tafaanana bikitegeeza nti bizinesi ebadde egabira. Kaka bizinesi kange tekaweza kukiwa tekasusa 5,000 kakulikutira 5,000 20 3 bwe katyo. Njala tugende ku kino abantu ab'ekikula kyo batera okwenyooma n'agamba sigenda nze kukola tubasanga nnyo anko mpaayo ezaagundi ki ekyakupushinga okugamba nti wadde nina ssente ntono nze kantandike enkole? Nze amazima gali nti ndi musajja mukozi. Ekisinga okundeetera ekyo kukola sitera kwagala nnyo bintu byakusabiriza. Sitera kubyagalirako ddala era nze ndi musajja agezaako okunoonya ssente naye lwakuba nti badde bigaana biganye naye nga ngezezaako okugeza. Nze ndi musajja muyimbi nyimba gospel. Ndi musajja muzanyi wa firimu webina Uganda naye nga bw'omanya embeera ne Uganda yaffe katuweeri tetufunamu naye ngezaako okulaba nti nkola era nyina gurupu tulina ekibiina kyaffe ekitugatta ng'abaliko obulemu kiyitibwa Kampala Disability Gospel Music Film Star. Naye tugezaako okulaba nga tukola na kusomesa bali abasabiriza obulema. Actually ffe tetuli balema wabula tuleka obubeezi bulemu tetuli balema. Omulema kitegeeza batalina kyasobola kukola naye omuntu aliko obubeezi obulemu asobola okubaako kyakola. Alina amagezi nnyinza okulemala omubiri naye ate ng'obwongo si bulemu. So actually nze mu kuva edda
nze mama wayandeka nyina emyezi 4 bintu biwanvu biwanvu twale bukatononyo sana tulidda mu ngozi tuginyonya yandeka nyina emyezi 4 nakula nga siina mama wange actually nga nzaala teyanzaala nga ndi mulemu nga ndiko obulemu nali musajja bulungi nnyo w'amaanyi wa kiwago nali mala nkuze kati mu kufuna obulemu obwo ne nfuna challenges ez'enjawulo naddala mu famire naddala mu bantu abalaba abantu abaliko obulemu ne babalaba ng'ekitagasa wali abo balina ne babagalira mu store so ebintu bwe bityo naye nakula nga njagala kubeera omuntu ayeekolera nga saagala kubeera wakusabiriza kyova olaba nti ngezaako okulaba nga mpambana tukuyita kupatikana oba kupambana kale okugezaako okulaba nga wabaako kyokola n'olabika nti osobola okukola n'ofuna ekyonoolya n'ofuna ekyonobeezaawo famire yo so kati ebintu bwe bityo kati ate obuzibu bwe bujjidde nti kapito wange mutono tamala kyova olaba ndikukolera ku streeti n'omumenyi bw'amateeka so singa nyina kapito nene nandibadde nange simenya biragiro tugende ku lunaku olw'akavidiyo kano akatambula lwe lwaliwo wakati mu mateeka agalagiddwa temuva waka abantu obamanyi mu kibuga bakati bali nayo kiki ekikusindiikiriza okugamba nti kangende mu kibuga gy'omanyi teri bantu amazima gali nti kituufu era nange oluusi omukyala nga badde abimbuuza tinaye kaakati ogenda mu tawuni ogenda kukolayo ki naye nga ddala yadde akimbuuza ng'amanyi n'omunsawo temuli kyakulya ne mu nnyumba nga temuli kyakulya actually mukoledde kyamaanyi nnyo okusaabuuna ono n'ebyokulya bino mukama bampeera omukisa lusi omukyala wange abaana abakazaalibwa bafulumya nnyo nga tewali sabbuuni wakwoza bambi nga biseera ebisinga nfunamu okunyigirizibwa okunene nekyokulya naye ekibadde kinsikiriza okugenda mu tawuni nti kama mbaaya ekinaaba kijje kikole kijje weewaawo siri mumenyi wa biragiro w'amateeka naye olw'embeera eyandeetedde okukola ekyo nga mazima gali nti gavumenti yagenda okulangirira okunzigalira okuteekawo omuggalo lokodawuni eno n'abadde mulwadde nali nalwala kati ate mbadde nga ndi mulwadde nga ndi ku kitanda kati ate n'omukyala wange oyagidde okukola ki okusumulukuka kati obusente olusi bwe nabadde nabwo era yayogeddeko okwawo omukyala nti obusente obumu twasooka kutuuka mu ddwaliro nga tewali sente abatuwandiikira eddagala lyoggula nga nyina okusooka nziruke ngende mu tawuni funeyo ku busente nkomewo nsobole okufuna ku ddagala eryo so yeyo embeera eyaliwo kati yagenza okuva mu kusumulukuka ate nange nengenda okuva mu kulwala ate lokodawuni wekoze eki wejjidde actually kino kigenza okubaawo mu kulwala okwo nga ndi mu mwezi nga gumu n'ekitundu kati wenjogera landolodde amanja emyezi 2 nomukutambuza gwa 3 so kati eno lokodawuni egenza okunsanga nga ne mu mbeera eyo nga nkyagezaako okulaba nti funayo kasente kanalabira famire yange ate nonyeyo akasente kinasasula landiroodi lwabadde lunaku lwakumeka lwamande lwali lwakumeka lwakwatibwa landiroodi lweyansalako wano eyo enkeera nga bankwata jjo nga bankwata landiroodi yansazeeko ewange ng'ayagala sente actually kwolwo nagezaako n'okukeera ngende nga bukyali ku mulimu ndabe ekyenaafunayo naye nga ebyo byonna nga ngezaako okunoonya sente sasule landlord ndabire ne famire yange amaanyi ogajjawa agagamba nti sigenda kuvaawo navudde wako omukyala namulesa wala basirikale wamulaba amutya adduka buddu sajjawo bintu amazima gali nti mu bwongo bwange ŋŋanze oba mu ndowooza yange nabazeemu okudduka nga kyendese waka nga nze akimanyi naleseewo 25,000 ddala omuntu alina omukyala n'omwana amuyonka aba agenda kubeera waatya kati nzire waka nga siina kyentutte tugenda kulyaki oba omukyala wange n'abaana bagenda kulyaki kati
actually police yazze nga balina emundu balina zibatuuni bagobaganya abantu actually nange okuguma ndowooza mukama yasazeewo oba ngumere oba nsigalewo nga nekyaye baba akunzita banzite kubanga omupoliisi omu yaŋŋambye gwe nsobola okusitula ne maaliyo bw'oba oganye kutambula ŋŋenda kusitula ne maaliyo nkutwale ku poliisi tukusire kubanga omenya amateeka g'omukulembeze nemugamba ddyo kituufu nga menya naye sinze yali agadde gamenya kubanga kyendese waka nzaakoze eki nze akimanyi omusajja nde nakawere ndeseyo nakawere ewaka landlord abanja tewali kyakulya ndeseyo 25,000 kati ŋŋende waka nkoleyo ki ye mbagambe ntya eŋŋamba okuba kunsiba bansibe naye sigenda kuvaawo okuba bakole kye baagala naye noba nansiba famire yange nemanya nti bansibye tebajja kumpita mutiitiizi bajja kugamba mazima gali omusajja bamusibye yabadde agezaako atunoonyeza kyakulya so tebajja kunenya nti lwaki nagenze mu tawuni lwaki namenya ebiragiro by'omukulembeze byeyassaawo yeyo embeera eyadeetedde ebyo byonna Sema official kwoli nkubaza okubanga ku mukutu kwoli tuli basanyo kubanga tutuuse waka kanjogereko ndoza ni maama ono mpola katono nnyo tetulabe embeera ye bweri bwali n'ebifaanaganako bito nenga twagala okwebaza ekisooka CBS FM Tami Images TV abakutte omwami ono mu katambi nenebaza abalabi ba BBS Telefina olunaku olwa Friday sheno ngikoze ku Friday nakoze sumulula ku makya and I felt like nino kusosa ka video ko mwami ono shoje enkola sumulula njikola ne Happy Powers nenfuna isimu okuva mu balabi abenjawulo nga balina obubaka bwe baagala okuwa bwentuusa wano nendowooza nti naffe abamu wadde nga tulina tool oba tulina kamera gye tukozesa okulaga abantu bano ensi gyeri naye ate nammwe abatulaba mutusupportinze akatono ke mutukola no subscribinga n'olaba videos zaffe ofunayo 1,200 ebisatu tufunayo akasente neŋŋamba nedda katufuneyo kasukaali at least ne sabbuuni then mukwano gwange ali ku kamera naye ndoza nja mubalaga amanyiddwa nga Shafik cameraman naye ku BBS n'agamba nti ku bya shootinze tasobola kuvaayo buvi n'agamba kasharinga ka katono ne family eno kitegeeza kinti muggalo guno gwe tulimu osobola okubaako akatono nnyo kokozesa okukyusa obulamu bw'omuntu maama nsanyusa okulaba sanyuse mukama abampeera omukisa ebimukoze mwena mungulidde kyakuya mbadde sina kyakuya mukama abongereko abagumye tulaba ebiri ebyasoose interview gye tusoose okuvaamu be bamugulidde abadde divorce owa celebrity track yamugulidde ebyokunywa ebyo so kirungi abadde okyagamba mukama abampeera omugisa abawangaze byonna ebimukola kubeera ekimunkoledde mpulidde amasanyu mu mutima gwange leero nja kulya bulungi ekyoka omwana ali atya omwana kasenyiga ke kamuluma mwamufundde kadagala siina seete zagula ddagala n'erinnyo linuma sola nkaaba erinnyo siina seete erizijjamu erinnya yanyu omwana Isaiah omwalijjawa Bible okay kakati olunaku lwotegeera nti omwami badde bamukutte mu kibuga amawulire gakusangawo gansanze wano naye mbadde ntudde mu nyumba ziweze sawa emu sawa 2 ningamba naye omusajja nga atuusiza zino saawa tanakomaho kiki ntandika kweralikirira omwana nimwebasa nifuluma wabweru nintuulaawo andirodi naja nangamba naye mama feeyi nga leero ng'ate oli musanyufu nimugamba kusanyuka nsanyuka omusajja akoze eki akomyewo neeno mbeera gitulimu nimbeeraawo ntudde wabweru ningamba neyiba wange nimugamba naye taata w'abaana tanakomawo simanye ekiri mu kibuga ningamba naye nze nyinaye MTN waayinaye yateero neyiba nangamba tireeta enamba nkole ki tumukubire kwe kukuba ku simu ye tusanga teriiko netukuba ku simu ye tusanga teriiko nangamba teriiko kanziremu nkuba osanga netiwaka ya Airtel yekyanga n'addamu n'amukubira negaana nintuulaawo wabweru zibadde zakawera sawa 2
nimbeera wabweru kwe kuneiba nangamba unaaze ura akirira ajja nitubeera awo nimugamba kulikayo agamba nteera amazzi mu kadomo kuba bagamba teeka akadomora wabweru kalimu amazzi omusajja bw'ava ku mulimu anaabe nimuteeramu n'amazzi n'agenda mu kiyigo n'anaaba bw'amaze kunaaba n'ajja n'atuula awo nimubuuza taata Feyi nga leero oze obudde bugenze kiki n'agamba omanye ebimbaddeko nimugamba biki tonawulirako amawulire gonna nimugamba simanyi naye omutima gubadde gwesitulamu mpulira nkya mu mutima wange n'atuula awo n'agamba omanye abasirikale Landiroodi yali yasoose n'agamba mama Feyi ndabye bbaawo bamulinako mundu abalala emabega abalala mu maaso bamwetoolodde ningamba kiki kwe kujja n'abinnyonnyola bulungi n'agamba tereere kimbaddeko nabagamba ekyokuntwala nze lusuku gwe wakandese abaana babiri nakawera ayonsa muntwale n'ebintu byange timujja bireka wano muntwale byonna mukole ekimukola naye tugende n'emaali yange sijja gireka abinnyonnyodde bwakyo Landiroodi najja n'atuuka ku mulyango n'agamba taata Feyi kulikayo weebale kugwana olutalo kubeera tubirabye ku TV ffenna tuli nka puresha etukubye ebiturabye ati nze mbadde sibitegedde mbirabidde ku TV ati mukama akuyambe kyali kulikayo ati ebiturabye bibadde si byangu nga tumaliriza mpola mpola omuntu osobola omukubiramu akafaananyi ebikubi ebbiri ziri ebbiri ebitaano wali ozibalansi zote zebaali bakulekedde ku muntu agamba 2 wali okuzikozeemu kikuolwo 2 nagenda ningula amatooke ga 10 Landiroodi nimwegayirira nampayo ku manda ga 10 ninkola ki size 2 5 nimbigulamu amazzi engoye ez'omwana zaafuseemu zaakoze eki n'obubuli butono kubeerayo kumuzaala engoye zaali teziri oti tulina sente zakola ki zakumugulira engoye obwali buliwo obusuuka bw'omuteekamu nabutereka ningamba kambuteekemu amazzi bw'ajja nafunayo 5 nafunayo zaafunye yampe nkole ki ngule sabbundi enva twabiteekamu omunyo oyo omukyalo atunda omudaala nampayo obunyanya ninsaliramu nituliirayo nitwebaka kakati ndowooza mpite omwami oyo tubeere nga tumaliriza waliwo omulabi taata gyantumalirize waliwo omulabi wa Sumulula yalabye vidiyo eyo n'akwatibwa kusoko nyamba omuggyeko katono n'akwatibwako hello mwami Salim ono Saimo MTN badde njikwako nga teriiko kakati ndi n'omwami wano era nga tuli ku kamera neŋŋamba kankukubire nga oli ku kamera obubaka butuuke ensinga ebulaba kuba naye wabulabidde ku nsi obubaka butuuke naye osobola okumubuuzaako akuwulira Seruganda oli otya? Bubaka bwonna bulabye nange nenkwatibwako wamu naawe kinzira ku mbeera gye tuli mu kiseera kino nga nzibu ndaba nti tuteekwa okukwataganira ewamu okuyambagana kuba ffenna tiwali ali bulungi ekyo kituufu ekyo n'olwekyo nkusabira embeera ogiyitemu bulungi n'abantu bo era omukulu namugambye nti ngenda kukuwaayo $15,000 gikuyambeko mu mbeera eyo neyanziza sewo tweyanzeege mukama akuwa omukisa ali ndowooza mukama nga akuweredde ddala ennamba ye n'abali kumpe bagiwulire agimpe nzimuwere eri 07004 kati akasanju andi
nkifunye 0704 6 8 9 Erinnya ki? eri mu mannya ga Senabulya Joseph. Senabulya Joseph kubeera erangamuntu yange eyambulako sinaba kugifuna. Kale siwali buzibu 0704 6 yeeyo. kale ngenda zikuweereza. Kale sebo tweyanza sebo. Era bulungi. Kale ba. Kale mukama wange neyanza ku lwa BBS webale kulaba na kujjumbira taata. Kale sebo. Namwe mwebala omulimu ogwo gwe mukoze bulungi ddala. Tweyanza taata. Kale kusema official kammalirize mukkirize obubaka obweyanza mu dakiika emu tumalirize maama. Tweyanza ssebo. Ebimukoze mukama bampeera omukisa. Ebintu bindaba wano mpulira amasanyu nnyo okubeera kuva eggulo mbadde sinaba kulya akammere. Naye kati ngenda kufumba, fumbe kacaayi nywe, nyoze obugoye bw'omwana n'obubeera butono okubeera ye yazaalibwa titunafuna sente zakola ki zamugulira engoye. Taata ebigambo byo nina mesimu ogiddemu awo. Amazima gali nti mpulira essanyu lingi. Neyanzeege BBS mukama bawo omukisa. CBS mukama bawo omukisa. Mwenna abavuddeyo okuwuddukirira omulanga guno mukama bampeera omukisa. Baagala nnyo naye kyenyinza okugamba amazima gali nti munyambye nnyo. Kadde siina kyakulya naye kati ekijanjaalo nkifunye wano. So ndi musanyufu nnyo ku lwekyo. Nga tumaliriza jangu kameramaani ono obedda yali ku kamera yakoze wano ne wano. Yes madde njagala abantu bamwe ne mwamulabye. Kale kusema official muzikize mbere nga ate nkoma wano subscribinga ku mukutu oba olina obubaka buwandiyagadde okubanga osindikira omwami ono osobola okukozesa ennamba eyo direct oba owulira nga twandibadde tukibeeramu osobola okutunoonyaako tova ku mukutu